ne bagamba obeera okyatinga abasajja obakwana bwe bakubira ku video ko tulina bamodo baffe bagenda kujja batandika okwogera nabo nandikoze ogwo obugoto mumanyiriza n'okubanga gwo omukubana abaana abatambula ekkubo wali eri ku Banias mukwano nga mulina enako lindako baby linda nkugjeeko tolina kitogatta nkugjeeko wamma Winifred ono bakadaama tebamuyise essimu agikwese mu wansi w'eppiro kyokka asindise request. Hello. Nze nina omulimu wano mu China naye sente nnyingi obukadde buwonnyoko kitaawo baganda bo bakojjaabo mu kika kyewaabwe tolye babundabunda teriyo omuntu atalina banaku mu kika kyewaabwe guwe nnyoko oba oguwe jjajjaawo bw'aba yafa omujeema gomba omuwa omulimu nze temumumanyiira nzize kubasaba sente za visa change mwefuula abaagala okumpa emirimu mwe abantegerera mumanyi mutyo basaagala kukola si mu bubi. Omugisu ng'okaaye tebatumanyiira basiru bakuwe sente za visa. Toddangamu okumanyirira bagisu nze ku tribe yange entabuka kubanga ndi proud naye nagudde njagala mulimo naye sirimu bwangu simanyirwa siisibwamu maaso sikola mulimo gwa layisi okukola omulimu gwa layisi nkuba oluseke. Kati lwaki okomyewo wembanga nakugambye nti lwaki okomyewo wembanga nagugobye luli todda ngobye omulimu ate okomewo ozunga ki? Hello. Simanyi weebase. Hello, nagudi. Wanje. Enamba yange y'essimu eri 0756083985. Sigamba noonya sente za visa change. Meka. Milioni 2. Milioni 2 zedira 10,000 Yes sebo. Kati osobola okunsitula okuva ku union paka ku Burj Khalifa nenzikuwa. Sobola. Ogw'omulimu si muzibu. Kati tusinkane ekya ku union saawa 2 onsitula okuva ku union paka ku Burj Khalifa. Kale. Naye ngenda kusabayo ekintu kimu. Tondagira ngeri ya kusitulamu. Oba nkunyiga nsigo kigumire. Nesitamba nga nkusitudde. Kutira amakati sirani gwe. Okwenga tozadde. Kisa. Inakunteeka n'omwana owange yannemu okusitula namulekera mmange ye yamulabiriranga n'etikka gwe omusajja omukulu mboko olw'okuba anoonya sente za visa change olinga ebyawongo ebitakola kuggyeko ni wa live yange. Lwanto abali kuno bonna siraba wagatta bonna banaku bazibu kandeete eno sitaani. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambo otadde wange oli bulungi. Nali okuva ddi nga ndi wuwo. Kimbadde nsaba emirimu gyonna ogiganye. Doni oyagala sente 2,000 si bwe kiri? Kati nkukolere ki? Nganze gw'otayagala. Gw'otakola ki oyagala ki kati? Nsaba ki oyagala? 2,000.
byonna byonna ojja kubisangula byobadde oyogeranga byonna. Siriddamu okukwogerako okuggyako okukwogerako ebirungi byerere ne bw'olifa ndijja ne nkuziika. Kale Sinasooka bw'oliba ofudde ndikukubira akayimba ku lumbeero. Sooka osazeemu ebyo byonna byobadde oyogeranga baba. Sooka ozimpe ndyoke mbisazeemu naabisazaamu ntya nga tonaazimpa watya nga oyagala kunkozesa ensobi. Ani gw'okozesa eddaame nga ani gw'okozesa eddaame shiya sikola ddaame nga sina nedda nsayininge ku ndagaano nga tonampa sente za poloti. Doni kusaba ekintu kimu. Nkwagala nnyo naawe njagala nnyo si bwe kiri. Ngenda kwata kenina akatono nkakuwa essimu yo. Kateekeko kati male kalaba. Netiwaaka yange oba yiyo? Tompulira mukwano? Nkuwulira. Sweetheart kibobo. Nsome ennamba. Kandabe wempandiika wano. Kati obwedda lwaki tonteekako ng'ate banange nabatanzi ng'osabye ennamba yange 0756 08 39 85 ye kanjire nte ndabitumanya wedda nga tonteekako ng'ogaana okunteekako. Muyinza okuba nga mutaddeko nga simanyi. Gwe nagudi komawo waneeno. Gwe keeshi. 0756 08 39 85. Bannange osomanga adduka nagudi 0756 08 08 39. Yes. 85. 85. Ereta nagudi. Namala nenfuna line ng'eri mu mannya gange mwena abaagala okunnyamba. Ndina line mu mannya gange, ndina bank account, ndina national ID. Yeah. Nenda kudo tuna amalo change sa visa ne tufune endala ogenda kukola oba togenda kukola. Nenda kukola nga lwaki sikola. Sidda era wanzijano nemba saba visa singa tuba tumaze okukola visa renewal. Temuddamu ne mumpa. Nkitegera kuba oyina empisa nnungi nagudi osobola okukola naye maawe. Simanyi. Justin na ekola erinnya mu bubi nagenda ne Pamela bine mwesiga. Nemala nenzija mu bantu. Nagudi wakola erinnya bina y'abantu bakwagala. Abasunzi. Nedda abantu bakwagala ebyaddala si. Ngo ogenda kumpa sente oba onjogeza Justin. Ati tinyamya badde wankyawa kati tunyamyamu okuza omutima. Bonaabo otaddeko ddamu. Okolinde. Sindamu osindike request nzizemu nkuleete wama patience. Ndoni ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Obulamu tebweyagala visa mbuzaayo ennaku 5 okuyingira overcity. Kanja tuwa kugamba nkola ya kaseri. Nasambirira. Do as twala kyenkugamba totwala bya nayogera. Take what I'm telling you, not what I said. Take what I'm telling you, not what I said. Bygone are gone days. You bring back. Hello, Wanju. Aliwa gwengobi. Agenda wanaaba azitaddeko nja kumuzza. Mugendako kasente oba nkujjeko. Abanaku mubeereyo. Abanaku tojja. If you are poor, don't send any request. If you are not here to support me, please do not send your request. I'm tired. I'm fed up.
You are sending requests. I'm fucking sitting here. And you are not supporting me. Why are you sending your request, bitch? If you are poor, stay poor. Hello. Gwenta wanje. Ugamba kidonasi. Ate nina ngojeko kubanga nnonya sente za visa. Nze kubuzaako. Thank you so much darling. Webale kumbuzaako naye olunaku olulala bonsanga nga nina ebizibu toddamu kumbuzaako kubanga mbasiza wano bantu kumbuzaako. I'm suffering. I'm looking for help. Oli wano mboyagala kumbuzaako. Go to the hospital. I have sick people there. Start greeting them and praying for them. Me, alhamdulillah, I'm still okay. I'm not sick, but I'm looking for help. Come here when you're willing to help me. If not, do not send your request, please. I'm humbly requesting. Do not send your request if you are not going to support me. Enough is enough. Guys, you are wasting my time. I'm talking too much. I've not yet received any single coin on my mobile money, but you are here busy teasing me. You guys, let me tell you, I once had money, but things change. You get the point? You get the point? Things do change. Kumanyoko, you know, you guys, don't piss me off. I'm here, I'm asking, I'm remaining with 5 days to enter Ovaste. I know I have a lot of people that do for me, because I can say I'm having like 368. I have my funds. I think the only funds I'm having 10, and the remaining 368 are fake friends, idiots, haters who are here trying their level best to put me down. I'm here to let you guys know I'm a blessed fucking bitch from Mbale district. I'm loved. I have favor. My mom prays for me. I'm not a fucking poor. I'm a fucking bitch. Who once had money. You are here teasing me. Twafunanga kuwa na milioni 5 ku account